tent mwire eno na wagazi wa mwetaye mutekuma walala kumala kubagendi baife mirembe mwetaye wano wagazi mwetaye buli muntu ayemerere nga bwa Busoga nongera okubayibiriza nti mikonje ffe aba AIDS Information Center Jinja baliwo era Baba ilianza yesebo esirafu ya malanga yesebo abasoka bikwenda mpuli na kuzina okuli ambasada ow'eiwanga eryatakiwa nawe from Uganda era ngali kumwoleka abagenyi abo katukiro wa Busoga Dr. Joseph Muvawala bagenyi baba bali kusimba okula baba bali kusimba uma kuwa igwaya Kano. nga tukukirira muwaza buzibu nagasokawoga kise bantu bali kwikira olusozi saaga yonayona idda kubagano era twayongera n'okuloopera maama nti kuba MP boolina mu Busoga n'abameka 49 esita bali bameka ati wena ina kuba MP ananda bameka wanje bali anana kintu mama twakabona ku basatu noza abandi bali bize bali tibasoboire kubaawo abo awati transport fund baida aiwa bewo kibali kugabana bega ababu ndembiro ewunyere babeta bwagema bwa mungalo so banange baba ali kuinga following of TikTok Uganda mwana aliomu kubasinga ine milioni 2 TikToker milioni 2 Uganda farera duubira ku bantu ono wakakopo owekikoti ekikoti ajoza kuliye
Twende okwesusayo abantu omukubire ku mugalu engineer Badru Kigundu sebo isukayo ino ebyobulambuzi ne Busoga okutwaliza walala ku mikutu gya social media okusingira na kyebeta TikTok. Okay, for those who do not understand Busoga very well, those people have been commanded to promote Busoga internationally, especially promoting tourism sites. Yes, around Bakwin. Ayeti ebyo byonna bina bidamaiso. Yes, zena kanekutire kwa kadengidi babangana. Nze Busoga export. Balaba lijo promo. Zena nize yasoko kumanisa abantu tino Busoga lulimi. Omwana oyenda okwetaawo. Era kuti abantu babe Kampala yo batambula bati. Oyo ajakuba ambassador wa Itanda Falls, director ide mu mwambaze babiri wano. Justice Batima. Omulimu olina Rashida, congratulations. Sasha eri wale. Bana muongere ngalo nice bana. Gasimye aje maiso n'okubanga amugemya mapu ya Busoga. Ekyapa kya Busoga. Then n'ekifaananyi ekyayisaife Kyabazinga. Abantu abakyala bakayire abavubuka abaana abakyala kanso kikwiri oyo neyakulembera mu bayire okwejabiriza olubiri twayise bantu mumukubire mumugalo nekindi baba katuukiro mukabere baba katuukiro okoli kubona baba alondera mukinya noto baba ingo tusangayire weza ingo tusangayire The ambassador from Turkey, please kindly come and join the photo shoot. At Pakistan, please. First Deputy Prime Minister wa Uganda, Alitwala East African Affairs, Mama tusangayire okubona Kagulu wakawo tusangayire ino tusangalire irala eno twala omukisa guno
okwaniriza abalangira abalata bange nsangayiro babula bibire ku abantu muntebe mutyaime mwebali nno mwebalire irala. I want to take this opportunity to welcome Your Excellency, the ambassadors of the different countries, Turkey and Pakistan. You are welcome to Busoga. This is home. Keep coming back again and again. I also want to take this opportunity to welcome the honorary councils today available. Thank you for gracing our function. Ndipo notwala omukisa guno okwaniriza mukulu wange Honorable Justice David Nkabona Batema nsangayiro okubona naye n'okwaniriza mukulu wange member wa Leadership Tribunal Baba Kiyingi nsangayiro okubona omuleranga irala Baba tusangalire irala naye n'okwaniriza mukulu wange David Aggrey Kibenge PS wa agenda tusangalire irala mukulu wange ate mukwano gwange n'omukyala tusangalire okubona naye n'okwaniriza mukwano gwaife mwami wekesa tusangalire okubona ebusoga wano. Natwala omukisa guno okwaniriza abakulembeze mwena mwena okuva mu forces banange nsangayire obabone Kagulu wano. Tulikwenda okwetonda eryo communication etangiire bulungi, but we will do better next time. Tulikwenda otwala omukisa guno at this moment to request the ambassador of Pakistan, Your Excellency, and the ambassador of Turkey. You had presents for the king. This is your time to greet. N'omwana kyo baba ndakusaba oikirize oganne wekubye ku ekifaanana omwami ono. Ndikwenda okusaba the CEO of Wasa, please come and present your gifts to the king. Lata wange yingo munakikandala yambule Muvawala yazaire eri baba Kyabazinga abali bakone mu yakwata kikandala baba jikuwaire ndala oya amaina ni mukyala Florence mwana ono ni Nairuba erinde eriyoni abaana bano abazaalibwa era buti basoga saawa eno n'amaina ag'ebusoga twabawaire basoga. Baba nsiimye okumpuliriza nsigaire nga ninze esaabire ewaana amandwa yingo okuva enagangama. Busoga supportinganga initiatives endeavor. And okwebaza ino mama always taking the time and protecting this investment. Mama webalire irala. Kwenda okwebaza Baba Kyabazinga for championing this cause. And okwebaza all the diplomats present. Thank you for blessing our function. I also want to thank, on behalf of Busoga, our members of parliament, our full time, to be here with us. Sangala ino banife, ati mlikunonya. Tutegeza ati kababa kukulu mbenda, mwebalini, niba na ino bakube. Tikuno mkulu wife kwa Busoga. Honorable Minister, thank you for voting with us. We will not pay as a UTP for the companies, for the contribution,
Century Hotel Kamuli and Kagulu Resort for the meals and hosting the Queens safely. Lilian Imperial Country Hotel, Revalino, Mega Industries Limited, URA for the tents contribution, New Vision, and specifically Mr. Don Wanyama, Revalino, Revalina, Paino Kwebaza, Baba TV, NBS TV, BBS TV, CBS 89.9, Baba FM, Smart FM, NBS FM, Tira FM, Apex FM, City FM, UBC Mutebo FM, Sebo FM, KBS FM, and Busoga Tourism Media. I want to thank Council Yabakuka of Busoga. I want to thank the protocol team from police. If you can approach, thank you and thank you very much. Protocol team, if you can join me quickly. Nikwenda kwebaza abantu be Kagulu. Banange mwebalire ddala kukuuma kifo kyaife kino. Banange buli gwe nsomye, we have a certificate for you and you can pick it at your leisure. Nikwenda kwebaza ba MC for a job well done. Nikwenda kwebaza Whispers Magic Children. Kumulamu ogwo abasoka bayida kumuboneranga irala esaawa bwenaabanga etuuse olw'okwenda okufunza obwire mu nzikiriza enkomaawo tujja kwogera bigambo bingi okutolako okuba muganda wange Amos Wekesa tuwebale kwida ife eno gyetuva bwe twagaana neeyo ife wano ni waka bwe batuziika era njagala nnyo okwebaza district ne ministry ya lands n'abalala be tukwataganye nabo era Kyabazinga twagala okweramira nti ensonga bwe tutuuse twazimaliza ettaka tugenda libaweereza mulabe temugenda oli kwesa era still bwe tumala tugenda sooka tubatereko enkulaakulana era sente tuziina tugenda bazingira ebyobuyonjo twandibadde twagikola naye lwa nsonga ya ttaka tubakolere parking wano ennungi tubazimbirewo tourism information center mutandikire awo kati ba investor bano already abaliwo ba right honorable nabo kibangwire naye nga njagala bakubiza nammwe mujje era nebaza nnyo n'abavubuka abakoze ekisoboka nalabye tuwagaidi waffe ne group yonna because ebyobulambuzi bino mulimu ssente era bwe tunaabanga ekifo tukikulaakulanyiza bulungi because jinji eno nnene era tulina bingi bye tugenda okukola. Kyabazinga olaba the source of the Nile already twakomitize tugenda tutandika okukolawo construction tugenda tutandika because ekirooto kyaffe kinene tugenda zimbawo modern restaurant tuzimbewo balabike bulungi okusinga nga wali era tugenda tutandika ne baya tukwenda kwakwidukiza abasoka mwena esikyalabe buyene olunaku gazetted olunaku luno buli gazetted tulakulangula lwakagulu olikuwulira n'olwekyo kisuubira muntu yenayena kutaawo live activity nabavalyanuka akasubire ndikakukolera etegeko eyo just one day in a year wakakuitikanibabu ekyo kibaze mwamba koko tusagala okoko tuliwo okumagana naye omwaka gule twaleka saite eno ngeri intakiti tugiro wakati wanamunamawulire nti endegere dindi bantuba endegere dindi bantu edukasitonia so yongera mu amaani neno okulawuna awo patron kenda kabiri kuyiranga dada wagera mutulola wamwiye bana abasoga bakalula ku Busoga eyo tugenda okwebaza minisitule ya tourism gavumenti ya Uganda kiri batukenera ekibumbe kya dada waife Omukama Namutambula waigulu eyo bwena batufirewo abasabufuna ekiseera mugeeyo bonde bwefanananga
era ino okukuza erinnya lye n'obulamu bwe n'eryato lyeyitamu lyeyita namaani eryato lyeyino era kalenze kapitene okugenda mulambuzi amabikanaku ndowooza nti kimwetaga permission kuteresangaku amagombe ga dada waife kimwetaga permission mukolera ku kyemukola eno wetulaba okukola ekirenzoti kigakula tukikola aye tukikole bwekyaine nentuliwe badoni permission abalangira amasaza abalangira n'ababeeda members ba parliament abali wano olwaleero minisita Aggrey David Kibenge ne mukyalawo minisitule ya agenda andikanga mbeebaza kuba nti buli mwaka bulungi ate buli mwaka oyongera okuba abangi mwebale kuwulira mulamba obwa Kyabazinga wa Busoga nebaza abagenyi baife ab'endawulo nendesa emikwano gya Busoga ava mu bitundu by'endawulo Uganda yonna yonna mwena mwebale kuyida kuba buli mwaka era mweyongera kuyida babona abagenyi abayaka twongera okwebaza buli muntu ayalaba musaayi muto olw'okwongeramu amaanyi ne vibe mu kwenda ebyobuwangwa n'ebyennono era nga wano wetuli abali kusinga obungi era nayongera okwebaza bamusaayi muto olw'okuba innovative emirimu egyenda buli gye mukola nga gino egyatwalizimu gitulese olwaleero nkani y'ebyobulambuzi era kinsanyusa ino nti bamusaayi muto mu bano muli mubengoyire obwa Kyabazinga bwa Busoga busazeewo asiima emirimu gye bakola gyenda abamu kwabo tubemabalizimu ambassadors n'aba TikTok n'aba online tourism n'abandi kamaani ebiseera tijja kusobola mwebaleyo era buli gwevayo gyembono leero gyeweinako bano nongera okwebaza First Deputy Prime Minister wa Uganda Alitwala Kadaga olw'emirimu egy'endawulo gy'okola ebikusoka n'okusingira ddala omugwe tuliko ebyokutumbula ebyobulambuzi ekitokomeka kuli yonka aye emisayisa ebiri mu Busoga olwono tugenyeeko nga nomuli Shepherd's on site mulimu abantu kye batayidi nti eriyo caves eddala slaves lwotandiseeko betusuubira nti mu biseera ebitali bya wano abantu balina kutegeera nti mu Busoga lwona waaliwo okusite eya slavery yebwida ate ngeri mu kitundu kyemayidde mubulamu nebaza minisitule ya health ewa Kyabazinga bwa Busoga olw'okutegeka health camp ey'okuyitandaba abantu baife endwaire ez'endawulo kubanga enda abalamu mwebale ino era mutatulango ne ba partners aba beeyunzeeko ebitiba ebyendawulo bebaza emirimu gyemukoze ngenda okutegeeza state minister watuwazi ate nga kyamukusa mulungi nti ali mu bigere yalata wange eyali ku minisita ekifo kye ekyalimu early 90s gavumenti yeneno nti otukakayisa nti fotokoto itize twalizibisite ayenda okwogera okakasa nti ife wano e Busoga tourism capital is the place to be. Era ebigere byotambula okuvayo oviire wala ndowooza olikakasa n'abantu abali mu tourism capital webale kugira
nebaza ba sponsors ab'endawulo ebiyitibwa byemmwe ne badde partners baife omuli Uganda Tourism Board, Uganda Wildlife Authority, Ministry of Tourism, Wildlife and Antiquities, Nile Breweries, Crown Beverages, Kakira Sugar Works, Keshala Group of Companies, I&M Bank, St. Hotel Kamuli, Kagulu Resort, Uganda Revenue Authority, ne media houses ez'endawulo bamubo bangi mwebali mugira mirimu ne security yonna yonna biyitibwa gy'emakoze ne ba tourism guides biyitibwa byemu timwebale nnyo era mutatulanga okwo. Ng'amaliriza nebaza buli muntu mu kitiibwa kye kubanga buliido twali twakipimya ngeri yingi nga ife tuyite nti ebyobulambuzi babyabantu bonka abapakulya. So kinsanyusa ino nti tupromotinga domestic tourism ng'Abannayuganda tuyikiriza amangu gaikiriza twaba nti ebigebagala ebyobulambuzi twenanga abantu bitandika n'ife. Nebaza abatuuze Nadiope olw'okuba bayikaikamu olw'okuba ab'empisa kubanga singa tubayo bavunaanyizibwa tutandise okuyita wano buli mwaka mwebale kuba bantu